mukwano gwaffe muganda waffe mulwanyi munnaffe munnaswago munnaffe Sammy the Mighty Family ate yeyongeredde ddala okuwanisa bannayuganda emitima n'abaagazi ba Sammy the Mighty Family. Sammy yawambibwa bwe yawambibwa mukwano gwaffe ono tetwamanya wa gye yateekebwa naye amawulire ge tufuna gatulaga nti omwana waffe Sammy the Mighty Family bandibanga baamukolako ebyajjulayina nga binene nnyo era nga kyova olaba tebaagala muleeta mu kamera kubanga bakimanyi bulungi nti abantu banaamulabako ekigendagenda mu maaso n'okuwanika gavumenti ya Mwami Tewuhabulwa engeri gy'etulugunyamu abantu abavuddeyo okwekalakaasa mu mirembe. Bwe batyo ne basalawo Sammy bamukweke naye nga birungi si birungi wabula tumusabire Mukama amusuuse byonna ebimuluma era Mukama oyo mwennyini amusaasire. Sammy the Mighty Family ffenna tumubadde mulungi tumumanyi bulungi musajja wa struggle, musajja ayagala ensi ye, musajja akola buli kimu ekisoboka okulaba nga Uganda efuna obukulembeze obulala era we baagamba nti tuyimuke bali mu kintu kino Umaru Kisaka tumwetaaga mu struggle ne Sammy tumwetaaga mbagamba nga siniya mu miransanafu kubyenda byo ku Sammy bamukuba emikono gizimbye amagulu gazimbye bw'abanga yalaga bidi. Tulina okukkiriza ffe tuli bakkiriza tulina okukkiriza nti mukwano gwaffe muganda waffe Sammy the Mighty Family ate ajja kuba akomawo era buli kimu kijja kudda mu kitambulire ddala nga bwe kirina otambula wabula tutwala okulabula kwaffe eri abakulu abatwala ebitongole ebyokwerinda nti muyinza okukwata omwana ono ne mukwata omuntu waffe ne mumubuzaawo ne mumukolako bye mwagadde omukolako naye mukimanyi nti eno Uganda eriko bannyiniyo era newe munaakola mutya nga taimu yammwe weenaba etuuse ejja kuba etuuse era mujja bannange baani abatasobola kulumirirwa muntu ali mu kkomera wano mu Buganda. Omuntu bw'abanga afudde tebamwogerera bubi. Mu Buganda omuntu ali mu buzibu tebamwogerera bubi. Buli lwe munadde okunafuya abantu abafuddeyo abaana abo bafighters abaguma nga ba MP tubadde ku kooti mukanya okujja okweyimirira abaana abo. Mukanya okujja obeeyimirira tulafunyeyo Honorable Kabanda yekka Aisha Kabanda. Naye nga bwe mbanga ba MP temusobola byakwekalakaasa lwaki temujja ne mujja abaana abo mu makomera. Tulina branches enkya tugenda Nakawa. Olwale tubadde ku Buganda Road. Abaana bano batandise bateka mu basiyazi be babali emabega. Anita Amongi lwaki weesirwaza wabadde watayewa musimanya buli budde munaleeta bintu bya busiyazi nga mutusirwaliddeko nnyo bantu mmwe obubbi mububikka musimanya lwakwatukuuma values of namutyaba Silivia by'obusiyazi byammwe bimukwatirako wa byemwogerako mbusima abasiyazi sima be babali emabega simanya lwakuba Anita sente tuzibba gwe Anita Amongi muddene mulooza tuli basiru tetutegeera n'ebibakabaka bino bya bendi bwanika bise ku CBS bamasaasi mpuga emboga ziri mu kusirwala busirwazi ne mukuba Sammy obusajja abaana mubanyiga obusajja mubasiyaga muli mukusiyaga bannayuganda. Munyarwanda Bobi omwana bamusiyaga ekintu kiri bweru abasajja basiyaga abaana nga balina mukenenya omusajja nayingira mu kabina ka munne bannange sachi kayindi eri satanic ne mulooza omuntu asokwagala gavumenti ya Museveni. Anita Amongi buli amwogeddeko kati basindise kifayire ekirala bakiteeke ku Sammy. Kifayire ekirala bakiteeke ku Sammy musimanya yatyobola eddembe lya speaker. Tuli mu nsi speaker tayogerebwako.
Speaker, lwaki ojja mu public office nga twagala kwogerebwako? Musibye abaana. Anabayeni alemono gundi bulola mwamuteeka mukomera mwatyoboledde bira speaker. Bannange kooti za Uganda nga musiwuse empisa. Lwaki munyigiriza banna Uganda? Sami amaze ssaawa mmeka nga temuteeka mu mbuga z'amateeka? Uganda Law Society, where are you? Human Rights Commission, gwe simanyi ono wangadya. Sami abasajja bamukubira ki? Yakola ki? Sami mwamukuba amaaso tatula bulungi, mumulisiza ebintu, mumusisa obusajja, mumubuuza ebyekenya, mumubuuza ebyawa, mugatagata muteekako terrorism, siba mumutwala mu zikooti z'amagye. Obwo butiitiizi bwe mulina basajja mmwe butwongera maanyi. Tetugenda kujjako kigere. Muze mutta abaana b'abantu. Essaawa zino abavubuka mubatadde mu kooti, muleeta ebiragiro, abamwagala kudda mu baalesitinga, ne mulooza nti tetutegeera. Mbagamba wetulaga si wangu, tugenda kuyimirirawo. Kakati ensonga ya Sami ezitoyemu. Mbadde njogera ne kanso abadde ankubidde awo wetwogeredde, era njagala mbabuulire ebigambo bino mubiwulirize ddala bulungi. Oyo yenna alina amawulire, enamba ya Mumira Nsanafu eri 0702 22 2758 0702 22 2758. Baganda baffe abaasibibwa tulina okubacekinga, era ogwo mulimu ngenda gukola. Enkya tulina kawa okujjayo be bakwata aba radio ba Pfizer namutyaba ne ttiimu babakomyawo nga 6, Baserunkumakana Kambata ba Musiri. Tugirina okuyimirira nawo, tetugenda kutya. Nze sigenda kutya, sirimu mwabo. Sami tufundikidde batugambye ensonga zennene, era omusirikale bw'agamba n'agamba wali bamuterese obuteresi. Wulira mbu ku CPS bamuterese obuteresi, ayina emisango gye yazze Kenya. Wuliriza abasajja, mbu ayina emisango gye yazze Kenya. Ayina emisango gye yazze Kenya. Ayina emisango yazza ku Anita Amongi. Ayina emisango simaja butujju. Byonna babitadde ku muntu omu. Babitadde ku muntu omu. Musiba gino gya butujju. Gino yagiza Kenya. Gino yagiziza ku bantu ab'enjawulo. Naye byonna tetugenda bikkiriza. Bwe mutatwala Sami mu kooti, ekiddako temutubuuza. I talk with authority. I want to command Abannayuganda mwenna, tuwadde Uganda Police n'ab'ebitongole ebyokwerinda essaawa 24 nga Sami ali mu kooti oba ateebwe. Nkidamu, tuwadde Uganda Police n'ab'ebitongole ebyokwerinda essaawa 24 nga Sami ali mu kooti. Bannayuganda mwenna, njagala bategeeza Sami yagenda okuvaako emmanduso. Sami yagenda okuvaako emmanduso. Tukooye ejjoogo. Abavubuka mubasika Sami mwamusika obusajja. Mubattidde amaka. Abaana baleme kuzaala olw'ebigenderwa byammwe. Ekiddako temutubuuza. Ekiddako temutubuuza. Taginga Zaake Francis Butebi. Nafunye amawulire okuva nja Honorable Zaake, owulirize vidiyo eno. Waliwo emboozi ze mwanyumya mu kkomera. Waliwo omubaka bamuyita Tebandeke ze yatwala. Uliriza vidiyo kubanga
bino betuli musibya kusaaga Zaake Francis babasiba n'omusajja amuyita Tebandeke Charles mwamulabe mabegaawo ng'ayogera ebitakwatagana era muganda wange Zaake oyinza okuba nagamba genda bakebere I'm telling you Zaake these people bazibu Zaake you are a problem Mpuuga yasaba Museveni amutaase ku Zaake ne Ssenyonyi Mathias Mpuuga yasaba Museveni amutaase ku Zaake ne Ssenyonyi tekibawunyisa ng'ayise omwezi ti Zaake akutukwidde waka bino nzize mbibagamba abalabe batunudde bawagadde amaanyi nnyo okulaba nti Bobi Wine bamujjako buli muntu asobola okuteekawo embeera era wakitiibwa Bobi Wine bagamba abaana bano abeekalakaasa bonna abasinga nga bawagira Kyagulanyi ba NUP Bobi Wine yabadde ku Twitter space nga kuliko 20k people watching gwomanyi ku Twitter okubeera ne 20k nga they are watching by intellectuals kubanga wachanani tebabeerayo Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe temunategeera buzito bwazitowa bwe temunategeera musajja you have a problem I'm telling you because these people bwe batunulera abaana ababakunya babagamba Bobi Wine abawa ssente mmeka okwekalakaasa ate nga ninage nafunye mulaba Mpuuga oyo nabagamba alina omusajja gwesinkana mu State House nga naye ali mu Nuupu awo besinkana bonna nga mission bazibawa kati Mpuuga abasajja bamutaddeko akazito bamugamba sebo oyina okugusa mission yaffe ebyekanga baza n'akola byonna era bano ba commissioner ba NRM ekyabawonya Mpuuga Museveni yabagamba please cease fire because Mpuuga alina byankoleddeko byendaba Mpuuga anyambye mu bintu bingi Mpuuga ddiru zankoledde nnyingi kyekiri ku Asumani basaalirwa bali bazitowe wa Museveni I'm telling you bonna Amongi yabatwala dda bapadde lisi ababaka Amongi be yatwala bannange twafa dda Bannayuganda abasajja babaliddemu olukwe mwebaze Katonda nti mulina Bobi Wine waliwo omubaka gwe baŋŋambye muto Kisanja kimwali mu parliament abeera mu mawulire ayogera nga naye yagenda ne ŋŋamba mumira tusigazaani mulaba ababaka kwebuzaabuza najja n'ayogerako mu kamera n'abula tasobola kwogera ku Museveni ne baŋŋamba oyo omulaba ne bampaguli ne ŋŋamba Bikira Maria ayi Katonda taasa Bobi Wine nampulira ng'omutima gwagala kwabika era okuva mu soose ezeesigika njagala muwulire ebigambo bino bye ŋŋenda obbagamba olunaku olwaleero kimanyi obusajja bunoonya kimanyi obusajja bwagala kunzijjawo naye nze mumira nsanafu ŋŋenda bagamba ebigambo bino mubimanye mubitegeere n'ensi ebimanye kubanga wetulaga si wangu bawandiise ekibiina nakibagamba ekya People Power Front era bano abantu abamu olukola okutta omukulembeze tebinnaggwa gyebiri baagala obbikola naye bannayuganda mu kyalo waliyo abatambulatambula bannyammwe mubalabule abali b'engusa abo babalabise
era nsa president Kyagulanyi ngenda munoonyako yegendereza ebyokunywa bye n'okulya kuba ttiimu nnyingi zitambula. Kino ekintu ky'okwekalakaasa waliwo abaakiriddemu ssente era kyokola lwa deployment mu kibuga tebadde y'amaanyi. Waliwo abeetutteyo ne bagamba mbu be bakikulira era ng'abaana baffe bakyali mu makomera bo ne basika ettooke lyabwe. Ekintu ky'okwekalakaasa kino waliwo abavubuka abamu abali ku Twitter space abaagala okikozesa bakube pulezidenti waffe era bwe muwulira it is not simanya si kyabya bibiina byabufuzi byonna tekiri gundi nnyo ne Bobi Wine ye musajja atuzuukusizza. Bobi Wine ye musajja abaana basirivya namutyaba nup yabataddemu bidi Serukuma wa nup Bweba Bibu wa nup Sami wa nup. Kati what are you saying? Why are you meandering? Kyagulanyi ababana yabataddemu bidi. There is no way you can separate Bobi Wine with us. Era enembere eriwo ey'okutya gwolooza lwaki ggulo olimu ku nupu badiployinga ku kitebe ng'okwekalakaasa kwa nkeera. Kati waliwo some idiots abaagala okulaga nti Bobi Wine munnange ye abadde takola. President Kyagulanyi y'omu ku bannabyabufuzi abakulembeze wano mu ggwanga abatadde Museveni Kazito. Ye musajja yasooka okuzuukuka n'alabisa Mpuuga deputy president we n'alwanyisa obuli bw'enguzi. N'abagamba bannayuganda bannaddiini ne bamulumba baani ne bamulumba n'abagamba no easy why don't you celebrate that man? Why don't you treasure that man? Bobi Wine is beyond your reasoning. Nalabye n'empuuta ya Balamu ng'eri mu kwasama. Balamu oyasama ki? Balamu oyasama ki? Musimanya Bobi Wine simanya boda gyewadde olimu yagala okudda mu kifo simanya kya Bobi yanga simanya omuvubuka weeyisingira oyo eyadduka ku nakati Balamu. Bobi Wine si yanoonya omuvubuka oyo nsi eweeyisingiro. Bobi Wine naye Katonda bw'agaba mukkirize. Twali eyisingiro omuvubuka yadduka emisinde kwata ku nnyondo. Aga Katonda mu ggulu Bobi Wine okumanya ayagaliza. Bobi Wine musajja nosanga obusirusiru bumanyira omusajja oyo. Bobi Wine yakwata ennamba y'omuvubuka namuga what is your phone number? Omwana n'aziwaayo n'agenda ku peegi ye. Ku peegi ye Kyagulanyi Robert Ssentamu n'agiteekako n'agamba mumuwe ssente. Omwana baamubuuziza wakafuna ssente mmeka. Abantu basi Bobi Wine abanne abantu bamwinamu trust. People love Bobi Wine. Baweereza ssente ne baweereza ssente. Nsitasobola kuddamu kuba mwavu. Tebabalimba. Bamuweereza ssente. President yagambye omukadde yankubira ng'ali kyannamukaaka n'angamba ninayo 5 zange mpulidde president yataddeko ennamba nziweereza. Ensi president nakwata bajaji n'agimugulira n'agimuwa omuvubuka n'amugamba genda weeyagale. You are real. Teyagimuwangubya alina kyatulaga. N'agamba omuvubuka yadduka emisinde n'alaga Royal Rio amazima na Bobi waliwo abandaba nga balooza oba ndi mulalu oluyimba lwe yayimba nga lumakingirako balooza mulalu n'amubongako mpa ku nnyondo. Bobi n'amuwa kagonja nabwo ali akagonja kange n'atowoloka omutima n'agenda. Oyo gwe bayita omukulembeze. I wonder some people kiki kye mwetaaga okutegeera ku Kyagulanyi. Why do Museveni amutaddeko force ey'amaanyi okumukakkanya n'aleeta ab'ebitiibwa n'aleeta abayimbi ne bakongoka ab'ebitiibwa ne bakongoka buli amwerippako n'akongoka.
omusajja n'abalwanirira n'osanga ebisiru kino kibalamu bakakiwa bwa minisita kyajja kyasama mbukakati tugenda kujja abasibe mu kkomera ne muga balamu baluwa kati wayayana mawulire abanupu mu perisiti ne bazikuwa ne bazikusomera mu parliament waliwo eyavuddeyo balamu nkulabula bwoba wakkiriza okolera nakyemalirawo gyerinnya lya Bobi Wine mu kamwako nkidamu balamu nakiwala kiyinja ali luddawa weyayizi nakiwala bamulanga kisempi gyali luddawa Simeon Subuga ali luddawa lya sente zo naye wesonywe president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu bino nze bigamba natudde n'omusajja Muhammad Segirinya namukyalidde Segirinya waali na yanyumiza ebintu n'entya yanyumiza Segirinya n'enkaaba amaziga nanyumisa neŋŋamba naye abantu mwagala ki bannayuganda tugenda kulwana nze natandika door-to-door mobilization abantu mbabuulira Segirinya nanyumiza mikwano gye egimu tegijjangako kumulaba Segirinya Muhammad atuula wali mu ntebe eno gamba ya Rabbi omusajja ono yali baddewo omusajja ono yalize bannabyabufuzi si bangu bapoliticians si bangu era omusajja Kyagulanyi was right n'agamba nti I'm not a politician omusajja abamunnamateeka Arthur Diamond alina akagambo ke yaŋŋamba lumu yakawandiika nja biba postingira nga bitulaga naye Muhammad Segirinya aga Katonda mugulu abasajja beesitula wuliriza emboozi drone erina amawulire namba Miransana Ferizo 702 222758 0702 222758 amawulire nina mangi naye kadata kantawanyamu data ntawanyamu kuba nino beera mu makooti kweyimirira ate abantu batwa baloza tulina ssente bannaye nja kwokyesa mpapula egy'abaana bano naye bwobeeramu nebbiri nga nazo ziwaayo kati yembeera ate amakooti abaana tulina obbajjayo bw'obeerawo katongole oba directi nga tukole kino olya surity asobola bino omulamuzi tajja bigira kwa bakanso bo bajja buzzi ne batuula munange Muhammad Segirinya nga nyumiza ebigambo bye bitono Mr. Update ayogera kimunasirika nangamba katongole nakolera abantu katongole nayagala abantu naye ebimu byankolebwako muganda wange abamu ne banjogerera ne mu mbeera gye nalimu ey'obulumi katongole mwebale nimugamba muganda wange nze buli omu nnyimirira naye nimugamba Segirinya n'ensonga lwaki nnyimiridde nayimirira naawe because olina omulimu gwe wakola gwagatta ku nsi eno nimugamba nze katongole ondaba mikwano gyange munnange abasinga si ba politicians era bo tebanjagala abasinga mikwano gyange abasinga bali mu diaspora bali eyo bamaama ntunda paani tunda chapati ogwoli ekikomando abo ba Arthur Diamond bani abo ba solid people ba Sister Rose Michael ba mama Nam nangamba katongole sa kunyumiza kintu kino abasajja bagenda ne bampaabira ne bagamba Segirinya atutadde ku pressure tubalete tukolera abantu aleta za ambulance akoze eddwaliro sajja kano tukakoledde ki ne bamu by the way scenario za Segirinya bw'otunuulira emisango gya Segirinya ng'egyo gye gattamu ne Ssewanyana waliwo question mark lwaki musajja waffe Segirinya bamuyingira kwa tibaali ba mikwano Segirinya yali kansala ng'oli emupi tebaali ba mikwano Mr. Update waffe ne bamugatta n'ayingira mu mbi z'abasajja naye Segirinya yanyumiza ebintu byonna nanyumiza baganda bange abantu si bangu
si buli akusekera nti munno, si buli gw'obonebonye naye nti munno, si buli gw'oyogera naye nti ky'omugambye akiteeka ku bwongo. Naŋŋamba abamu bajjako ne mu ddwaliro ensambya okukakasa obulwadde bumutwala bagende beesimbeyo Kawempe North. Bwe baalaba nti omusajja akyalinamu ku mbavu ne babulaabulamu, era abamu bakubira abaana essimu ali atya n'ebipande baawanise. Ne buno obulamu bw'ensi butwemalizaamu bwereere. Abantu eggwanga lyaffe lyetaaga enkyukakyuka. Bw'olaba Sister Rose Michael ng'ayimiridde alwana, lwaki tozuukuka? Bobi Wine yagoba ssente n'agamba no kanyimirire ku ddembe. Kyova olaba Kyagulanyi alwanibwa abantu bangi. Gwe weebuuza lwaki Bobi Wine bannaddiini bamuwagira nga ba Rose Michael, ba Father Mugisha n'abalala ba Father Kiibi. Eno ensi bwe tutalooze ku bantu bannaffe abali mu kubonaabona, abantu bangi beefiiriza ensi yaffe etereere. Ne bangi muli mu kulya ssente, bangi muvudde ku nsonga z'Abannayuganda, bangi abaana mubagira babateeke mu makomera. Olivia Lutaaya ateebwa ddi? Machete Yasini ateebwa ddi? Omwana waliwo John Bosco Kibalama tebalabikako, bangi temwagala byogera. Sewanyana Bannayuganda baba kubuuza lwaki tewasayininga, weebuzaabuza. Who are you? Sewanyana musirise. Mukwano gwange Geoffrey Lutaaya, where are you? Dr. Hilderman, where are you? President waffe mumulekedde eddima eddene agende mu makooti ajjeyo abasibe. Buli budde olaba Lubongo ya musajja wattu yajja n'empapula bakatongole. Balooya tubalina mu kibiina baliise 226. Bannamutyaba abakulembeze ba kibiina abali mu makomera. Nandisuubidde bava mu zikonstituensi. Ababaka kye tubaagala kwe kujjako Museveni. Buno bu constituency Museveni asobuwawa ne mufuuka bakansala ba MP. Naye mufiiringa nti tusobola okujjako omusajja. Bangi okusayininga mugamba babakaka olwokuba mutyanita Amongi ababu PDM mugenze Kenya ne mulya ssente. Amongi temusobola obuuza moderator mulamu akyoguli obwe gwaguli kwa Amongi tojja. Mwabaka banupu bameka abenganga Amongi. Kyemugamba temula buli yake bwa Amongi bwakola. Gire misango gy'okwekalakasa bangi mugitya. Sijja gendayo. Kubanga mwalya ssente. Baba compromisinga. Bangi Mpuuga yatambulanga kati nno ntandise. Mpuuga n'atambula ne mubeera ababaka 2. Ne mubeera ababaka 25. Ku kintu kya Mpuuga ne mwesirisa. Ne bavoola president waffe ng'ensonga gy'aliko yentuufu. Muti ogenda ku marediyo. Musimama mukwano gwange simama Hilderman nga bye boogera. N'omubuuza walifuuse mu pisi nga Kyagulanyi teyayimirirawo. Bombo kirati. President waffe n'agenda mu Western. Wano mu Central mwajjumbira. Mu Central anti mulabye omusajja amasaya mwali mugira alabika agudde mwabamuleeta. Bobi Wine atuuka emukono nga kiri kiti. Abamu baali mu loogi ne bajja emisinde ne bayayana. Omusajja abalaba. Bannayuganda babonaabona. Ayina ennaku y'Olivia Lutaaya ali mu kkomera. Ayina ennaku y'aba Machete. Abazadde bamubuuza ba Kibalama. Mwe mujjano mumujjako amasannyalaze gammwe mudde eri mukukute n'Amongi. Ne mulowooza tugenda baweweeta. Gwe tebandeke. Ow'ebbaale. Osiganye president wadda ku marediyo, tambula rediyo ku rediyo oyogera bya kisiru.
wali ku maleediyo oyogera bya kisiru omanyira embeera bwetyo bweri embeera yeeyo eri ewa muganda waffe Sammy the Mighty Family tweyongera omusabira mukama